So badde nkugamba nti tutegeere butegeeze omukyalo ono perspective ye eriki, tutegeere dda omukyalo ono ebizibu bye biriki, omukyalo ono alimba mu bintu ebisinga obungi kuba statements zibadde zijja zikyuka. Kati nze kankubuuze, nkubuulidde ekizibu kyange n'omukyalo oyo obudde buno ayagala kugamba nti senga omusajja oyo yali mugagga nga teyamulabirira okukwata omwana kyandibadde oke. Fe ensonga yaffe eryeji era ensonga zaffe tujja ziyingiramu. Fe ensonga yaffe twagategeera omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa wanu ani yamukwata period ebyokulabirira amateeka gakola omulimu gwago. Fe tetuli bannamateeka. Fe nga public as community experts we have come out to say we need the truth in whatever angle. We just need what? The truth. Then after the truth, then the law will take its course. Because we are not lawyers, we are not judges, we are not here to judge anybody. Kakati gwe botandika okwogera ebigambo leero, enkya noyogera ebirala, enkya noyogera ebirala, you raise tension. Kati oli mu kutugamba nga bwe walabirira omusajja. Omukazi omulimu gwe ki? Si kulabirira musajja. Ng'asula wuwe. Kyenkugamba, kakati nkugambye, okulabirira omusajja si buzibu. Sina musango. Si musango. Teriyo musango nti omusajja ono namulabirira nnyo. Abakazi bangi balabiridde abasajja baabwe. Bangi. Kyoyagala kikuseeza. Lwaki teyajja n'alabirira nze? Oli gwe wali oyagala. Kakati ate otunyumiza sitole zo. Deal with your problems. Oba mwe buzibu kuba mwe kenyini mwavangayo mu public ne mugamba ayagala kubba musajja kati yesawa aveyo abagambi musajja gwe mugamba okubba yali asula na wange. Kakati baba yali asula wuwe no problem. Amugobe wuwe. Baba yali asula. Oli asula wuwe. Olaba buzibu amugobe wuwe. Alina kujja mawulire kutunyumiza nga bwe yamulabirira. Bwe yali agenda otandika omulabirira yatukubira. Teyajja. Yatugamba konti bana ngenda tandika olabirira omusajja wuuli ngenda mulabirira yakitugamba. Kakati bwaba teyakitugamba. Omanyi ffe mu kyaki bwe tuba tugatta abantu bagamba bagamba nti waliyo omuntu yenna alobera kapa eno okubeera bw'abaawo asituka pasita asooka n'agusala reverand asooka n'agusala nagasooka oleke buzibu kyate. Kakati olumu omusajja omu yagenda n'agira jjajja Gawa omumanyi. Gawa yawandiika script omusajja omu yasituka lumu nga bagambye nti bane waliwo omuntu yenna alina ensonga yonna erobera bano okufumbirigana n'asituka n'atambula majestically. Abantu ne bagamba tufudde. Bw'atuuka n'akuba reverand akama nti reverand erife emabega tetuwulira. Omukolo gugenda mu maaso nefe eri tetuwulira oyogera mpola. Otegerekeza okugamba n'obuuza bino obiwulidde otya. Kakati Hajjat ayagala tutwala kututeeka ku mungi ali mutusiriwaza. Yes, that's a thing. Hajjat ali mutusiriwaza. Yavuddeyo n'avuma Nazaala era n'amulangira abaana 8 mu basajja 8. Ye Hajjat bwe yali ayagala Haji we teyamubuuza maama we yaani muli abaana bameka. Teyasobola bikola ebyo. Yabizuula buzuuzi. Bitukwatako essaawa zino. Anti nkubuuza. Yabizuula buzuuzi. Teyabibuuza. Awo tesimanyi. Anti bwe butategeera. Kiraga butategeera. Nze mukazi wange gwe nnina namala tegeera Abaganda bali bameka, maama wa abeera wa, mwabeera mutya biki. Yes. Bikulu okutegeera. Naye ne mugamba ebyange bye mmanyi era ne mbimunnyonnyola. Naye n'akubuulira ebyo. Yes. Kyekyo kye bayita dating. Kakati mu dating gy'otegeerera ebyo n'okola okusalawo. N'okola okusalawo no ngenda nayo banedda. Kati ebyo Hajjat byayogera yeekwata ku bisubi amaze okukizuula nti gwayiika. Mwalimu obubbi.
mwalimu obubbi Yalina by'abala. wakati nze psychologically bw'ŋŋamba ndi namulabirira nga kitegeeza Hajjat ayagala kwesasuza lwaki okucankanana kwange naawe abantu bayinza okitwalamu obulala kankikyuse lwaki okucankanana kwo ne mukazi wo okuyingizaamu ate muzadde wange bunafu bw'oba nga tolina points zakwagiwinga kubanga obunafu we bulimba bungi obulimba bungi okitegedde obulimba bungi kati obulimba bwe bumubonyabonya kati essaawa eno bulimba okitegedde kati alimbibwa yalimba kakati anoonya omanyi buli lwolimba omulundi ogusooka olina olimba ogwokubiri okugattawo kuli okulimba okuki okulala oba kategedde kenjeza kukulaga so that's the point bulimba kati obulimba bumuzitooweredde agezaako asala magezi butya bwe tuyinza okugatta obulimba buno buveemu amakulu ontegedde alimba kino n'alimba kino n'ayogera kiri n'ayogera kiri n'ayogera kino n'ayogera kino byonna bya bulimba naye obudde butuuse Hajjat Zuula yezuule ng'erinnya li yasooka yezuule bw'aneezuula ajja kutegeera kyalina okukola as simple as that temudda nakumutawaanya infact obadde tolina nabimbuuza obadde olina muleka afiire mu firimu ye abaana abaleseewa bino ebigambo byayogera anti ali selfish abakazi mu nsi yonna bali selfish that's what makes women are selfish creatures ontegedde yes so kakati olwokuba nti bali selfish in nature by nature kyekiriwo kati ye ali selfish kubanga ye atunuulidde ye tatunuulira mulala yenna atunuulidde ki ye kuba omulala aba yagusaze edda omulala aba yagusala dda n'agamba atya nafiira mu firimu yange kansirika naye kati ali selfish ayagala kati yaddidde ensonyi n'azifuula obusungu alina ensonyi yazikutte n'azifuulamu obuki obusungu ensi emulabenga nti bambi omukazi bambi alina obulumi but it's a lie it's a lie ndaba ekikyo kuba wejje eyinza okitwala kyagenda banga ekigumu nnyo ng'ekitwala wakino etwala kya Umaru etwala yenna egenda naye bebano bagamba nti binaye enkuba yatonye naye yageze n'abantu baffe basatu anti kati ate egenda kutwala ki etwala yenna tetawaana kulekawo kuba mukoka alina wakwatakwata ye talina wagira gundi yabagamba naawe bamitano omusajja eyekyusiza mu kitinga embazi mukwano gwaffe nno kati sikyagala namwogerako bibi bamuyita Ronald Mayinja musajja mulungi nnyo ennaku zino wa mulembe yatereera era tukutumiddeko nnyo mwami Ronald Mayinja anti wafangoni nawe oli wafangoni nze siri wafangoni nze fangoni oli mufangona nze fangoni anti kati ffe twazimba structure za fangoni emeze entukuvu Mayinja kwali bulungi Mayinja kwali gundi kwali Aluna abantu kwe bali bangi waliwo n'ab'omunda b'otasobola kutegeera wowe yagamba mbu ye mami wamu wamulabako ng'ali lubuto omuntu yeseba atya ku mwana nga teyabeerako lubuto maama we alina kubanga ali lubuto anti omuntu amala kuba na lubuto n'azaala era bwe musanga omukazi ku muzigo nga tabadde na lubuto ng'alina akaana muddukira ku poliisi nti bannange ono tabanga yabba omwana naye nga maama waffe kubanga omukyala alina abamaama ngenda okugamba awo omukyala alina abamaama kwegamba kimategezaako okulaga nkulaze perspective bbiri nti omukyala alina abaki maama naye ng'ate era olina okwegendereza ennyo ne bamaama kuba ne bamaama ennaku zino bakwegendereza tubuze ku bantu mwasuze mutya mwasibye mutya byonna gyosinzire okutulaba twesiimye nnyo nange neesiimye okubeerako ssebo naawe ye ssebo omuntu ayinza okuba ye mupya mu maaso go nga tategedde wadde erimu nze Samuel Kalungi amannya ag'obuzaale ag'endagamuntu naye nina amannya amalala ag'obusungu
nze Obote 3 lindako wano wavaayo anti wano yaliwo ne 2 ne mumulabako 3 temunnaba kumulaba kati yoono mu bonna lwaki Obote lwaki olowooza nti sandibadde Obote nedda nze mbuuza kusinziira ku ggwe kuba buseera bisinga omuntu Obote linnya it's just a name anti wateekako kali ka 3 gite 3 gireke mwami Obote muleke 3 mwe mugenda mukiteekako nti 3 naye ono Obote mulalamu ayagala Buganda tasobola kwefuulira Buganda teweefuula sisobola kwefuulira nze seefuula Katikkiro baadde bamuyisaamu eggaali mabegakaawo era nabanyiigira Katikkiro nno is one of the best in fact olaba omusajja oyo omusajja tabangawo mu Buganda tefunangawo ku musajja nga Charles Peter Mayiga oba omusajja oyo yasoma ki nze neewuunya si looya kati omanyi waliwo omuntu nga looya naye gwe olaba abalooya bangi betulina okyegedde gwe bakolanga ye baoperatinga nga ye omusajja amanyi kye bayita business amanyi management to the fullest he's a true manager olaba ya managing emitwe gyammwe wano nga mwepaakira kabaka tumwagala twagala kabaka Charles Peter Mayiga namutya era omanyi nze omuntu nze omuntu simwagala bwagazi from nowhere mba n'ensonga lwaki mwagala Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa ennyo in fact alina kubanga ayitibwa wakitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga nze natuuka ku level ekkiriza nti omwami ono alina okuweebwa ekitiibwa ne tuba n'abasajja ng'oyo mu Buganda ne bwe babaamu 50 tuba balalamu Buganda ebeeteredde si kutereera teri kifo kiteredde teri nsonga eteredde lwaki ffe tubyagala sipiidi anti kati bantu butamanya omuntu teri kintu kitaba na process okyegedde ne bwoba tewali kintu kitalina okutereera mu mbeera yonna oba okulaakulana oba kinze nasoma community development is one of my degrees naye nkugambye nti enkulaakulana oba biki byonna bitambula mu process ate byonna era bitambula mu kutwala obudde bwabyo they are not events tebigwawo bugwi tebigwa bugwi they are not events it's a process kati abantu abasinga ebintu ebisinga ebibakayanya bibakayanya lwakuba tebamanyi process bwe zina kutambula oli najja n'ageraageranya Uganda ku America ontegedde kubanga yavudde Entebbe n'alinnya ku nnyonyi n'agenda mu America n'akomawo n'aboggola bannange ffe tubaki naye n'omubuuza omanyi history wa America ngenda okubuuliza okimanyi Uganda yali esinga Dubai mu biseera ki ebyedda anti nkugamba kakati process zino ziri bwe ziti process olw'okuba nti process sometimes zibeera sabotaged by so many factors okyegedde process y'okubeera omulamu kyovola nti omukazi bw'abanga agenda okuzaala bino bebabeera n'embuto somaye baga olina abaana naye mukyalawo waliwo watu bwe wamukola olubuto tewadda buzzi wali n'ogamba nkumaze kati kaninde omwana wabangawo sleepless night ne wabaawo omusujja gwankuttemu tugende mu ddwaliro ne wabaawo tuddukeko mu ddwaliro ne wabaawo musawo yagambye tukole sikaani tukole bwe tuti so those are all the processes kati buli lwe mulemererwa okukola bye mulina okukola omwana ayinza okuvaamu kakati ffe Uganda waliwo we twasuulira naye ennaku zino abavubuka tubikola anti kati abavubuka oba tubeera mu revenge gwe mulimu gwaffe gwe tuliko okusomesa abavubuka nze siri mukadde nnyo ndi muvubuka kati olw'okuba nti ndi muvubuka nze nabuuka mangu kyovola bogwange gwakutegeeza abavubuka abato waliwo omanyi bwe obutuka mu myaka aga oba ofuuse omuvubuka okyegedde but that is a very dangerous age ontegedde nti webale nnyo naye nga tolede ofuuse omuvubuka kyokka nowe emyaka 38 naye muvubuka anti nkugamba balamusi minisita w'abavubuka
oba tokimanyi omanyi okuyomba okuli awo bagamba emyaka egyo neno banga gwe wabavubuka naye ng'ate naye tosobola banenya lwaki because n'omukadde nnyo nga President Yoweri Kaguta Museveni yaliko omuvubuka kitegeeza he has better experience okitegeezaako kugamba so either way you give them a chance because they are very scientific mu nkola gwe ajuwinga nti oli si muvubuka yatufuga oli mutuufu naye ate n'oli akaddiye yaliko omuvubuka naye mutuufu okyegedde and is in better position than you because ye obuvubuka yabuwangula gwe toli sure oba onaasobola otuukayo anti oyinza okufa nga oli wa myaka 24 okyegedde olina 2 kati weekyanga kyaka lwaki ffe tebatuwa buyinza naffe n'ofiira ku 25 owa 25 yali badde waawo okyegedde bulungi nnyo so it's not really about age, it's not really about nze ntunira results kyeki kyembale ngamba Katikkiro nti nze Katikkiro nga bakamuleeta nali simanyi nti ajja kukola nga bwakoze ontegedde naye ate akoze nnyo ekiseera kyakoleddemu kizibu nnyo bamunyigiriza nnyo okuviira ddala munda entalo ziri eri ddala okuviira ddala munda gwe bulwala bange entalo wabweru omanya ziri munda ezisinga obungi ate munda kiba kirala okuviira ddala munda ne bamulwanyisa paka kati watuuse nti ashepinze Buganda n'agiteeka ku level ukwelina okubeera olwaleero Buganda ndaba emmotoka za bulaka zikawundo ez'abagundi ez'abaweereza ba Kabaka nze tumanyi bwe kinsanyusa okubanga nvuga nti emmotoka nendaba akabonero ka Buganda nkayitawo bwebati emmotoka eyiseewo egenze I mean ne central government egaba obugaali naye bwebanga Kabaka agaba emmotoka abantu batuukirize emirimu gy'Obwakabaka I mean ebyo byonna tubyebaze then bwetunuulira omusajja oyo ekintu kyeyakola kyemusobola okukomendinga nga musajja Katikkiro si wakusaaga lyengeri gyakontrolinzeemu obulamu bwa Kabaka emyaka egisusse 2 wabaddewo embeera y'amaanyi nnyo pressure ebadde nnene biki nga olumu nga manyi okugamba naye baaba ono gaayi okyegedde ono gaayi okyegedde kakati essaawa eno okuba nti ffenna tuli ku peegi yemu tugamba nti Kabaka waffe bw'ali ateredde ebintu bitambula bulungi jjo twafunye emessage okuva ewa Kabaka wagirabye omuwala gye yasomye kakati that's where we are kyobola wagenda kuva abagamba lwaki muwala yasoma ati kakati abo baddembe naye kati yo akulaze nti we are going forward gwe yogera byoyogera ffe tugenda maaso and that's a attitude abantu balina okuba nayo ne bwoba oli ku muzigo wakawuwo oli kayogere byayogera genda maaso because at the end of that day obulamu bwo bwe bugaana oba bwe bukkiriza buba bubwo naye lwaki abavubuka buli kimu tukiwakanya okumanya kutono mu bavubuka kumanya kutono kyekitukuba kumanya kutono abavubuka bamanyi okumanya okutegeera kutono olw'okubanga bamanyi ebintu bingi ebitabagasa gwe tulina abaana bamanyi Arsenal yonna okuva ku coach paka ku bolo boy ontegedde naye ng'ate omuntu ng'oyo era still omuvubuka oyo yennyini tamanyi na business gyayinza kukola mu kitundu mwawangaalira nga tamanyi kukola kale chapati omuvubuka oyo yennyini nga tamanyi kukola chapati oba nga bamuwadde amanda n'omuwa amanda n'omuwa essigiri n'omuwa buli kimu n'omulekera emmere ali ekikomando ontegedde bulungi nti osobola omuleka ewaka n'omugamba nti ŋŋenze ettooke liiryo kawunga kaako gundi yiyo amanda gaago buto nyanya ne biki n'omusanga yalidde ekikomando mbusima yefumba byankalubiriza nga ndaba bijja kunsumbuwa ate enkuma essigiri naye ng'ekyamazima essigiri tagitegeera gikuma ayinza okuba nga bw'aba wagikuma ayina okukozesa amagezi mangi nnyo okugikuma yeetaaga sayansi anti kubanga tategeera kimala ontegedde kati ffe tumanyi nnyo ebintu ebitatugasa fe olwaleero eŋŋambo zonna tuzimanyi oli amanyi Arsenal n'akunnyonnyola kati okumanya kungi mu society zaffe naye okutegeera kutono oli tawaayo kubanze waliwo ebintu byesitawabudde nga nkimanyi weebiri naye nga sibiwabudde nze ndi muwagizi wa maaniyo
Ochegedde nene abazanyi kasi kyabamanyi kuba nali njikira bali ba destroy ba Rooney Wine ba Gundi nange ndi wamatu kati sibamanyi era luli nalaba ku mupiira ati saagula manago nali ngendo nali ntandise okugula akawala kaine kajja kakagala simanyi vampalina kozera vampalina zo nabitegeera nkeera nti baatukubye kati tokyali muwagizi kiki onyumirwa bunyumirwa no mpagira maaniyo era tusawa era nze ngenda kulinnya ennyonyi ngende e Bungereza ngende ndabe maaniyo simple olwakugamba mbu gwe tomanyi na bazanyi kati yabamanya bamuwe n'emmere nzaawo okumanyamu abazanyi njja n'ensomesa eggwanga oba n'enkolamu ekintu ekirala okyegedde oli musajja muganda ndi muganda nnyo katugendeko katono nga wadde tegubadde mulamwa ogenzeko emmengo waliwo abantu abagamba lwaki lubiri tetugizimbako amaduuka well eyo enkola yakinakunaku enkola yakinaku Buganda erina ettaka bw'oba owulira ng'olina kyoyagala okuzimba mu mbeera y'amaduuka biki omanye eyo embeera y'ekikopikopi eyo ate olubiri ate tuzimbeko amaduuka for what I mean Buganda erina ettaka bw'oba olina business gyoyagala okugira propose the business bakuwa ettaka mu Buganda okyegedde propose the business kati amaduuka a retail shop retail shops are we lacking in retail shops omuntu ayogere byaba tali informed tategeera na kutegeera mbo olubiri lulirawo terulina kirukola olubiri terulina kubako kirukola ebiri wabweru w'olubiri bebirabirira olubiri that is the order okyegedde kati ekitavamu kabagamba ne kabaka bamuwa omulimu ate takola tuba tetususse ati bwe busiru bwenkugamba okyegedde kyekugamba nti waliwo there are things byotalina nakubeera kuwa budde kati omuntu ayogera ebyo abakulidde mu mizigo basumbuwa nnyo era nze nwana nnyo nve mu muzigo ngende ntwala abaana bange saagala baana balina kukula kutegeera nti waliyo omuntu gwe bayita landiroodi era kyenwanirira bw'oba olinamu ku ssente empa ogenda maliza gwampadde ati kyekyo kyenkugamba nti kati noonya ssente kuva mu muzigo lwa nsonga eki abantu bakulidde mu mizigo basirusiru nnyo tobavuma nnyo si bonna anti nkugambye abasinga obungi abasinga obungi nti akula alowooza bya kisiru buli waalaba alaba omanyi nti omuntu okimanyi nti abantu abakulira mu mizigo baagala nnyo okuzimba egundi baagala nnyo okubeera balandiroodi abeerawo nga kyakolera mu bulamu bwe kufuuka landiroodi kubanga ono landiroodi amubonyaabonyeza nnyo n'agamba naye bwe naafuuka landiroodi era lumu mukyala wange yabiŋŋamba nanga ne naffe tujja zimba ennyumba ne mugamba ekyo toddamu nokirowooza tujja kuzimba ennyumba tujja kuzimba ennyumba z'abapangisa naye ffe tulina ffe tujja oteekawo essuula empya kiki ekigaana landiroodi okuwaayo omupangisa we omwezi gumu ogwa Desemba yazimba zagaba waatyo no omuntu nga badde akuwa ssente twali mu covid omuntu nga badde akuwa ssente emyaka egi ena n'afuna obuzibu myezi egi ne bamugoba ku mulimu n'omukasuka wabweru ng'akasuka emmese so that's the point nene mu covid tebatusonyiwa kyenkugamba so what I'm trying to say is baba banaku housing banaku bannaabwe gwekimanyi babeera banaku bawuzinga banaku bannaabwe embeera yabayitaayita mudda obuyumba bwatunuulidde abala basikira busikire naye abasinga oyogedde ku ekyo abasinga obungi ennyo okugamba nkugobye ziba nsikire kyenkugamba ennyumba yasikira nsikire biki n'ebigenderako biyitirivu so ennaku bwavu obw'ekika ekyawaggulu kubanga bayavuwala mu mitwe omanyi bweoyavuwala mu mutwe beerangako nga tolina ssente mu nsawo naye ngaomutwe gwo mulimu kaki akasente naye obeera nga ate oli munaku omwavu mu lukyolo oli mponga byoyo oyo bamenya Uganda mbu temuli mirimu abavubuka ebagamba emirimu tegiriimu mu Uganda tegiriimu ne mu Amerika tegiriimu ne Bungereza tegiriiyo si Uganda yokka buli wamu tewali mirimu emirimu giteekebwawo bantu ontegedde gugunani yagukuwa
nze yeeyigiza kati kyogamba nti bo bali abagamba nti bali mirimu emitwe gyabwe balina gwe bajazika balinda Museveni ateekewo. Government is the biggest consumer, government is the biggest supplier, government usually is the biggest government is actually most of everything. Naye abantu abanaakulaakulana totunuulira nnyo government gisabe mirembe, gisabe safety, gisabe enguudo, gisabe biki, gisabe malwaliro, that is it. Bwoba onoosukkuluma koza abakola mu government balina ssente abo golooza nti balina emirimu lwaki bandibadde babba be basinga okubba because bafuna emitwalo 7 bajeti yeriko emitwalo 7 kakati nalyoka yeteekako ebintu ebirala bingi nnyo transport amafuta nagateekako emitwalo 7 ogenda okukakana nga ssente zafunanga allowance zisinga za spend allowance gwafuna asinga omusaala gwe. Omanyi lwaki kiri bwe kityo? Because ne government terina emirimu gyayo tegiri mu ssente. So kyenkugamba nti bw'oba onoonya ssente toyingira government. Government gisupplying because they are consumers bagula okuva ku pancakes. Just be organized olabe. Government yegula okuva ku pancakes obundazi paka ku byonna bigwe byinza okulowoozaako. Batulemeseza mbu omusolo muyitirivu. Omusolo tolina kyagugamba because let me tell you teri gwanga litawa musolo teririyo ontegedde ate omusolo teri gye batagukaaba naye abakozi ba business bo bagusasula ontegedde bo bagukola ki kubanga bo bategera business nekya yaayo naye kati mwabagamba nti emisolo giyitiridde obungi misolo abamu boogera ne ku musolo nga tasasulanga yadde omusolo talina na tini namba kyokka atayogera ku musolo kati abayogera ku musolo ki agusasulawa omuntu kati addamu okugamba nti omusolo mungi omubuuzanga musabe tini namba n'omusolo gwe yakasembayo okusasula omungi yo bagimanyi kinkugamba kakati bweba nga tolina tini namba nga muganda waffe Katumba President Katumba yali azze wano yaddawa namulabeko ng'atudde mu nnyonyi nalayo akafaananyi ng'atudde mu nnyonyi bayadageza kuba kyeyo yagenda okukyala simanyi mu byonna era kyeyo omuntu yenna agenda ebweru aba ageza kuba kyeyo yagenda ebumulamu holiday time ayinza okuba kuba tuli mu December naye ng'awummula okubadde okola badde akola ki because olina tosobola kuwummula manga nze bwe mmanyi nti oba okola ennyo owummula akati abadde akola ki wano wonna okulabika tulaki tumulaba agenda kuwummula kokka nga tetumulabe ng'agenda atuweeko akafaananyi ng'ali ku mulimu kikulu nnyo kikulu nnyo nokanzibanize wano wenkolera ku jobu yo wali Bobi Wine we yagamba President Material talina kugiraagira nnyo waadi keka mbabulire ekintu ekimu ekisinza okutawaanya abantu. Any leader must be exemplary. Any leader must be exemplary. Kyekigenda okugaana abantu abamu okufuga ng'ate amaanyi bagalabako bagalina kubanga they are not good examples in the society. Wekigedde kikulu nnyo ekyo olina okuba exemplary. Museveni yabeera mu nsiko emyaka egi ng'agaaya muwogo akola biki ali mu nsiko kyusaamu ng'ali ebintu byaffe yabajjajjaffe nga baba bimuwadde. Nze jjajja wange y'omu ku baalwana yamuwanga emmere tebyali byampaka temwali mu mpaka yamuwanga. They were convinced nti is a better president and indeed he has been a better president. Wow, he's not the best but he's better. Uganda is better than before. Yes, abantu abatakimanyi basobola okwogera naki but Uganda is better than before. Omanyi kano akagambo ke bagamba mbu walya batusoga mbu walya kati bwe bagamba n'embaki mbu mwaba byabavubuka olaba otuuka ogamba mbu Museveni Uganda is better than before. Is better kati olina option endala. Do you have any other option apart from Museveni? Bobi Wine. Kati sawa ena agenda kukola ki? Esawa eno as we speak right now. Kati. Agenda kukola ki? Alwanira bukulembeze. Anche nkugamba kati agira alwana bwanajja nga tumuwagira. Ontegere kyegeza kugamba because nze ndi muwagizi wa government by the way.
I'm not even about NRM or whatever it is. I support the government because the still NRM. Hey. They supporting a government. Government is NRM. Era Museveni teyajira mu NRM. If you know. Lwaki abantu tulowooza mbu government ye NRM? Basiru. Butategera kugabe bamanye ebintu bingi ebyekisiru. Naate ne balimo otegeera ebitono nnyo ebibali ku ngalo wano. Nze naliko kakunyumize naliko wano. Erigundi Kawempe division waliwo awo akafu bakaita Kibe zone Makerere 3 around there nali nkola mu projects era nakati nkyazikolayo naye nga abavubuka kinasinga okugira okulwanagana nakyo nga abavubuka abasinga boyogera ku project za government bo baba bagamba ebyo bintu bya Museveni ochegeera tujalabika bulala ffe tuli banuupu ochekedde batudde wali business za Museveni ebyo bya Museveni mwana kati ebyo bintu bya Museveni mwana nga abana ngojja nga abana bageto bazibu ngojja no bateka wano nga 10 bwofuluma bwoti ogenda kutuka nga bali 12 nga bafulumyewo ochekedde kyokko oleeta muntu kuogera nabo ebiseera ebyo twali tubanoonyeza era ntumirako omukyala bamita Dr. Hawa Dr. Katana akulira skilling twali tubasabe nga tubagamba mutuweeyo nafu muki omukisa abaana bano bajje bayiga ebiki ebyalaani biki abayiga gundi welding water biki plumbing ne twala tugende ebyemikono kuba mu ghetto nga mwebali kane batuwa omukisa gw'abaana 10 naye muganda kunoonya abaana 10 wabafuna nabafuna ne bayingira naye bavaayo bakola kuba bayitako 6 ku 10 naye abamu kwabo 6 bayitawo 2 kati basomesa mu skilling bafuna akakadde k'essente nzaani akampa tewali abo kwabeera abo waliwo abakolera ddala amaduuka g'amasimu biki bwe butyo ne batandika batyo in 2 years si bino byokugaba si bya myaka 2 emabega in 2 years waliwo abamu kati aba welding aba plumbing naki bo batandika okukola nga ate olwedde bakyalina ku ssomero kati ate gundi skilling yennyini bwefune yemirimu oba kati ngaawo ku parliament biki ebibyo bityo ate kusaza busaza n'oyingira eri n'okola not NRM and not NUP kakati mwe bannabyabufuzi abajja ne mutaliko kugamba abaana kubanga kwa Museveni oyo mubi nnyo era program bwagireeta y'abantu si ye ekirala mulina okutegeera nti gavumenti n'ebibiina by'obufuzi byanjawulo kakati kyokunogamba nti kati NUP senge ewangula olwaleero Bobi Wine afuuka president nga gavumenti efuuka NUP gavumenti esigalawo tevaawo ero gavumenti yaliwo ku mulembe gw'Obote kakati bano ababa bazze ng'ekibiina baba ba managers they come to manage the government yes these people just come into kiringanga okwokya essomero kubanga Headmaster mubi oba musiru Headmaster tajja kugira mu ssomero mwene mugwokyeza essomero ly'ekyalo ebibiina byonna kati omanyi waliwo ebintu ebimu ebiri logical naye nga ate biri simple to understand essomero senga bukya ku makya nga Headmaster temumwagala oyo kya ssomero oli musiru wa kikula ki mukole magezi Headmaster aveewo agende baleete omulala naye ate ne muba mumugjawo mwegendereze mutegeere musooke munoonye ani agenda okuddawo temuleeta mulimi mu ssomero tabimanyi ebyokusomesa kyekitukuba nti muleeta abanafu mu mitwe mukutegeera ne mukumanya ne tuyomba mu mwaka wa parliament gwe twaleeta talina kyatukoledde kubanga alina kukola ki omanyi mandate ya MOP bwelina okubeera abasinga tebagimanyi kyekyo kyekugamba kakati ebyo balina okuyiga si kutegeera Arsenal Man U biki abavuka be balina okutegeera nti MOP alina tuyamba atya kansala atuyamba atya gundi atuyamba atya meya mwetaaga ddi kakati lwojja okutegeera gundi akoze oba takoze otherwise ojja kunenya omuntu ku kintu kyatalina kubeerako era kyova n'enguudo tugamba MP talina kyatukoledde kubanga oli musiru MP takola nguudo ateesa biteeso bya ggwanga bw'akkiriza n'agamba nti ai kyateesezza kigende eggulu kigende tirinyi kigende mukono kigende wa kigenda wa kakati ate gwe wamulondera mukono ate oyagala akuyambire mukono oli fala kyova olaba omukulu yavuddeyo n'agamba
opposition etese ne Museveni Mpuuga Mpuuga omanyi waliwo kye bayita perspective ne motive ne lwaki Mpuuga ayagala kuteesa kati Mpuuga amaze mu gavumenti emyaka egiwera oba ng'emeka miyitirivu taweza abiri sigokka gasukkamu ng'ali mu gavumenti ekibuuzo kyange era bebamu Mpuuga Nambooze gundi ono ow'Ebusiro bonna bebamu naye njagala kugamba ekintu kino nti wegendeze nnyo abantu aboogera ebigambo ebirungi naye nga babyogedde mutima mubi yes wawasobola okwogera ekirungi ng'akyogedde olina kugamba nti nga weebale bannange okoledde omulimu omulungi n'otunula nagamba okyegedde nti oli asobola okwogera ekigambo nga kirungi naye ng'akyogeredde mu mutima mubi bewandiise bannabyabufuzi baffe kye basinga okukola ekyo boogera ebigambo birungi nnyo okuwulira naye nga babyogeredde mu mutima mubi tujjako Museveni oyo mubi n'obagamba lwaki alina sooka kuba mubi kyogamba bwe yandibadde omulungi teyandivuddeko tusooke tutegeere omukulembeze lwaki yandibaddeko ebbanga eddene ontegedde lwaki ki ekimuleetedde okubeerako ebbanga eddene ontegedde kubanga leka tuleme kujjawo bantu kubanga babi omukugaba tulina ekizibu ekyo tusooka nafuya kubanga bano bayaaye bannabyabufuzi byaffe bayaaye sibatuukirivu si baddala naawe si baddala bwe batuula ekiro babeera bonna emisana ne baawukana balinga ffe bwetubeera mu theatre bannabyabufuzi bwe tebali kakati ekyo ekyokuteesa ne Museveni kankubuulira ekintu kimu omusajja okumanya munnanfuusi wa bbaluwa Mpuuga Honorable Mpuuga emyaka giri egyayita emabega wano kankubuulira abantu abamanyi okuzannya ebyebufuzi ate nga bazannya ebyebufuzi ebyaddala omu kubo sijja kubuulira bangi naye omu kubo bamuyita Norbert Mao yakyuka gwe tolowooza nga bali ab'emitwe eminafu okukyuka kyeki yava mu kibiina kino nadda mu kibiina eri olwo oba okyuse kati byebyo ebizibu byammwe nti oli ayambala bwambazi kakofiira ku mutwe nolowooza mbw akyuse okyegedde okukyuka tekubeera kungulu tetukulaba naye tutandika okulaba ebikolwa byo kubanga ebikolwa byo bye bitubuulira amazima amatuufu ku nsonga yonna so si bigambo byo Museveni bwe yali ajja yagamba speech yasooka yagamba this is not a mere change of guard it is a fundamental change era mukirabyeko akikoze what are you talking about bw'oba oyogera ku Uganda yaliwo naye neriwo what are you talking about omanyi leka nkubulire amazima era g'olina okutegeera n'omuvubuka yenna ali eyo oba omuntu yenna ali eyo tosobola kugenda mu maaso ng'ogaanye okukkiriza ebizibu byo President Museveni alina ebizibu bye naye ebirungi bye nabyo abikoze kati sooka otegeere ebirungi bye bibadde biruwa ebizibu bye bibadde biruwa kikuyambe okukola analysis ennamu okukola decision ennamu naye teweebikka bwebisibu otyo ogambe nti nze kubanga yantama aluddeko nnyo are you out of your senses otegeera bulungi gwe point yaffe eyeesigamye nnyo aluddeko nnyo so anti kakati ye problem bw'alwawo abewa tolinayo jajjawo mulina ow'ekina genda omutte aluddewo genda omutte mukadde battamutte that's a question twebuuza lwaki aluddewo ffe banafu nga baamini tebaalwawo kyogamba amini yali munafu yali munafu lwaki bamutwala talinnya ebyafaayo lwaki bamutwala talinnya ffe tuli batiitiizi si kuba batiitiizi tuli banafu emitima tugirina emitima tugirina naye emitima tugirina naye sonyamu katono emitima tugirina but in a wrong direction ontegedde
omanyi waliwo wobeerera walabako ku firimu edda twalabanga firimu zaba Vietnam kati firimu zaba Vietnam mwabeeranga nga Vietnam tebuggwayo bwo otegedde nga babukuba nga bwongera kujja nga Vietnam tebuggwayo nezaba ninja nebo ninja tebwaggwangayo nga buninja tebuggwayo bubulaka ninja nga tebuggwayo omusajja akuba buno jeti nakuba buno naye nga tebuggwayo batulimba nnyo nabo the perspective is walabanga omumerika ogu nakuba 10 nalumba oba bali America nga banna ne bagenda ne balumba base ngerimu obujapani obuvietnam obuchibu nobwambalo obukofira zinezagundi obwalawundi ne bakuba omubwati nakuba bonna nabakola ki nabamala okati ye Museveni nti buli ekyabukubyanga it was a tactical so politics is tactical politics tali siwa kinyumu siwa amaanyi siwa wewe ebyo birungi eno mu mobilization naye bw'otuuka okuzanya cards olina okuzanya cards ennamu mbadde nkubuulira amagezi g'omusajja gwe bayita Mao yajja n'agamba naye tuteese ne Museveni ng'amaze okitegeera Museveni si mwangu tuteeseemuko naye tulaba tubaako kye tugabana ku buyinza bwe tubeeko naffe we tumunyigiririza okukola ebyo bye tukola ki bye twagala mwakikkiriza bampuuga bakuba Mao mpuuga yennyini kyo kyajja mpuuga mugundi mu DP okugenda mu nuupu ne nuupu yennyini ogenda mu nuupu ng'oli amaze baga atuteese anti oli bali bamuwadde n'obwa minisita otegedde mu gavumenti ya Museveni era ne bagamba nti ekibiina kyabwe akitunze kakati ye mpuuga tayagala natunda kibiina kimu ayagala tunda opposition yonna kikitegeeza in that perspective kuba ayagala opposition yonna eteese ne Museveni okitegeeza kugamba kitegeeza ki nti bano abalina ebyobufuzi ebyekiboggwe be batuzize emabega senga kino mpuuga kyayogera kati yakitegeererawo Mao yakimugambira senga okuteesa kwandibadde kubeerawo dda kitegeeza byandibadde byaggwa dda olinga alagamba Mao we yabagamba ne bagaana bagaana ko ye kagendeyo ye bwe yabagamba ne bagaana ne beekandagana okwekandagana ne bagenda mu nuupu dipi ne bagirekawo ne bagenda mu nuupu anti bagenda mu nuupu ate nuupu ne bakola yera stiro akabinja anti nkugamba nti baava wano nga boonogamba nti omwana namugambyeko ebigambo bibiri n'atambuka n'adduka agenze kwepangisiza kakati ate obupangisa bumulemye atajja kusaba rent akugambira ddala ebigambo enyibe bamugamba nti muna rent onoomusobola ontegedde kakati ate byagamba nti dadi ne rent nga muzibu kitabuse n'omugamba kati oli musiru nsagamba otegedde kakati you're taking us back kati politics ono gwe bazannya ow'ebitege yaleeta bino ebizibu nti ekintu mukyogerako last year ne bakikuba ate next year ne bakireeta nga new project otegedde ebyo bintu byadda twabyogera dda bane tuteese ne Museveni tugaba n'obuyinza ebyo babyogera dda bano benyini ne babikuba kakati essaawa eno mutugamba kati muddidde bannayuganda mubazanyisanga tena kubanga ekyakyankalanya mpuuga Betty Nambooze n'abalala okuyingira nuupu yali mukulembeze waki wa DP Nobert Mao kuteesa na Museveni kakati ate musesema bwe mulya kiba tekisusse anti osesema ate n'obirya mwaga okitegeezako okugamba so the logic is bano baddira politics ne bamufuula e business kuba ne Museveni yategeera obunafu bw'abantu namanya nti politics muteekemu sente nyingi ng'okimanyi nti olwaleero ekyobugagga kye tusinga okuba nakyo our main cash crop is politics abeeno tugamba entertainment tusirwaliremu gwomanyi omuyimbi lwafuna million 10 nekyaba ataddemu omanyi wofunira million 10
owendongo omanyi omuyimbi wakeera ku makyana gaba nfunye million 10 omanyi byaba ataddemu bingi naye olwaleero kuboggola buboggozi n'ovuma Museveni n'ovuma gundi n'oyingira parliament n'ofuna 600 oba ontegeera. So it is our main cash crop today. Mpuga tuvuga tutwalawa Mpuga yevuga yekka nze sirimu talina bamugoberera nze sirimu naye buli atugamba muno tuteese amaliriza agenze nga ate akoledde eri anti kyekyo bamala kizuula kati Mpuuga balwawo okubuuka gundi kyeyabagamba nobati mao senga batuula ku mmeeza omanyi lwaki negotiations zo zivaamu makulu ze bateesa kubanga bateesa balwanyisibwa so they don't concentrate senga Mpuuga yatuula wano Mao n'atuula wano Mabike n'atuula wano Manamboze wano ne batuula ne Museveni those are enough brains to negotiate better nti ono kyeyerabidde ono akijjukira ono kyeyerabidde those were enough brains to give you a better version. Ontegedde ne kati oli omu oli maaso ga Museveni n'enjala ekuluma ne wakalwenti bakubanja kyasooka okugamba bangamba nti bwogenda mu State House osooka n'olya basooka ne bakuwa emmere bulungi teri kibinga ku negotiatinga ng'okkusa kuba ogamba wampeeredde emmere omusajja andidde emmere ye. Ontegedde because these are scientific things. Kabe mukazi bw'okwana omukazi omuyala bw'oba onooyagala omukazi akutegule mangu genda nga temunnabakola kintu kyonna muyingize restaurant asabe byayagala olumalayo aba amalawo bwati n'otandika omugamba ebigambo buli kigambo aba akiwulira buli kigambo aba akiwulira. Ontegedde naye kati challenge ereerawo nti gwe kati ojja osanga omukazi ng'omanyi bulungi nti muyala ogezeeko mukwano ogenda kakasa ekyo kikole scientifically magezi lumbisa omukazi enjala ogezeeko mugamba ebigambo ebiwoomu olabe response ye. Romance ecoordinatinga nnyo olw'olubuto lw'omukazi nnyo ne bw'omukwate obukwasi wano awulira nga amasannyalaze gonna gamuyiseemu naye mukwatewo ng'enjala emulumu akuvumirawo ayinza obutakuvuma bw'aba decent enough naye awulira ng'omutami atandika okulaba nga ebirivu byo bibi kino ekinkwatirira atandika okulaba nga toli respectful atandika okulaba nga ebintu bingi ebibi ku ggwe naye wali emmere erina engeri eziba ebibi byonna akulaba bwati kati nze gaalina ebiviiri byange bingi bwakutulira bwati alaba nga enviiri ze aziwaana buwaanyi naye mulumi naye enjala ng'emuluma kakankubuulire romance atambula bulungi neki kyova olaba nti abantu abatalina sente mukwanakwana anti abakazi bajja kukuvuma nnyo. Naye Mao ayagala bukulembeze ani Mao tolaba ekibiina kye Mao asobola naye talina maanyi abantu abalowooza nga ye batono nnyo n'Empuuga ayagala naye nkugambye bonna abanoonya maki maja bamanyi amazima goza Mpuuga ebbanga lyadinize ne Museveni tamanyi ntino tamusobola yakoze ekibiina ne bwakikola gwokimanyi erinnya lyakyo sirimanyi kyemmanyi kimu alina ekibiina olwonookironda osanga nakuba campaign nakubiriza abawagizi be anti kyenkugamba nti kakati kyekyo we have refused to understand the concept of ebyobufuzi nzibuzibu ku bantu abasinga obungi mulina okutegeera nti ebyobufuzi bino byakajja bipya abantu tebabimanyi not 19 but around Uganda for example leka nkuwe perspective ya Uganda etandika okutegeera nti nno omuntu balonda president about 50 years ago. Yes, tulina wano abantu abasinga ebyobufuzi obukulu Museveni asinga ebyobufuzi obukulu kyova olaba bimanyi nnyo balugunda basinga ebyobufuzi bipya abajjajja bamwe ab'emyaka 7 basinga ebyobufuzi obukulu. So this is a new era tugezaako bitegeera butegeezi tetubitegeera ago ge mazima
Uganda ng'eggwanga lirina emyaka 69 ontegedde just 6 waliyo taata wange w'ekinana nakaziika jjajja wange emyaka 16 ekyo kingeza kugamba ye byalaba birala so tulina okutegeera nti there is a biggest factor that people don't pay attention to is time. Let us give ourselves time. Tuli mu era erowooza nti buli muntu ajja kubeerako president, buli muntu alina okubeerako gundi, buli muntu ayagala fe wano future y'omuntu, buli muntu ayagala kubeerako MOP, buli muntu ayagala kubeerako gundi, kansala, twala tugende. Kubanga abantu balowoozezza nti olw'okuba nti ffe mu Africa twagala nnyo ebintu ebipya, buli muntu kati alaba ebyobufuzi kyekintu ekirimu ssente, kyekintu ekyobuvunaanyizibwa era yoli kubanga kati ffe tulina ebyobufuzi. For example, okumanya nga bikyali bipya nnyo era bikyali binafu era tebirina namakulu ebyobufuzi gwe okimanyi nti nno minimum standard ya MOP S6 ontegedde okufuuka MOP okufuuka MOP tuwe senior 6 ontegedde kyokka MOP ye institution gyemu ku institution esatu ezifuga eggwanga. Tulina executive etulako mu 7 tulina judicial etulako gundi ya gundi ya judge eyaba judges bagundi eyo winyidolo ne tubeera ne ya legislature eya parliament kakati agamasiga asatu gegakola government line siga twagala wa senior 6 naye line siga lino lyolaba lya parliament era legislature lyeriteesa amateeka ontegedde agasasula abasawo abasoma paka ku university nasoma emyaka emeka 5 abasomesa abasoma paka kakati tebereza omusajja ayasoma paka ku S6 omukugu oyo we6 omukugu oyo nga bolaba zaake omukugu oyo nga bolaba bagundi abona nalyoka ateeseza omusawo doctor myaka 5 yasoma emyaka 5 ng'asoma kadiguli akamu jukira ate amala n'addayo oba ontegeera kakati kitegeeza nti this is a mess in our society. We still need time to fix all these problems because these are big problems. They look small because we don't pay attention to them. Naye omuntu akuteeseza amateeka teyasoma ate gwe wasoma ekyo kiyinza okukola olina okugawuliriza kubanga ate ge gafuga okyegedde yakuteeseza omusaala ow'S6 omusaala gwo gwe gwofuna dokitaali ate ow'S6 yaguteesa eno twere tukubangayo tooki yes kakati tekikola it doesn't work tosobola lecturer asomesa ku university senior 6 yamutegeereza owa senior 6 yamuteeseza kitegeeza nti obuzibu tulina bunene owa diguli egi emu etaliko na certificate ate nga yali pass diguli yamuteeseza tokubyewo nnyo ati kubuulira nedda buli omwaka anti they are working in public offices buli MOP akulaga empapula ze diguli buli MOP kale buli eyesimbawo akole wano mukatono mukayita mutya wano mukatono ateekewo result slip ku buli kipande kyakubye ekyagundi ekyokwesimbawo ateekawo wona akatono wansi akolemu result slip anti kubuulira era kati gwe ng'oyagala okutereeza eggwanga lino kintu eki kwata palamenti obagambe nti kakati mugenda kuba mufuna emitwalo 27 anti oteeseza ggwanga ate eggwanga lyo lwaki tukusasula sente empitirivu ezo olina gy'olaga oteeseza ggwanga si ggwanga lyo fe wano tetuteesa ani atusasitula oteeseza ggwanga ate eggwanga lyo bakuba emitwalo 25 ojja kutandika ojja tuba mu disitulikiti emu nga babayigga buyizi babi wesimbewo musiraamu tuyambe bwezimbewo nga badduse bonna era politics awalaga abantu bagenda because Museveni kano ka tactic ke abantu balina okitegeera nti Museveni naye mu musaasiri ayagala obuyinza olw'okuba nti ayagala obuyinza politics alinga bya mipiira
n'olina bagolo 8 tosobola gamba nti katubeyo naffe katwetebeye munaffe olwokuba tumukubye nnyo bongera ku defendinga kati yo Museveni nti Museveni yamanya obunafu bwammwe ssente kazibawe nga ye bwafuga biliyoni 3 gundi asobola okubuulira omulimu gwe yakola okugenda okukola omukolo gw'okuzimbawo ekibiina kye gundi Mpuuga omulimu gwe yakola yatunda mbuzi yatunda nte yatunda kikuba naliwo ku mukolo gwo nagendawo nendaba abantu nga bajja ne transport baba musasulira lindako yiye taxi zajjanga nga nziraba anti wajja okugambira emyaka gy'amazeeko abadde akuŋŋaanya akasente ke webale kukuŋŋaanya ng'okakuŋŋaanyaawa njagala tutegeera bajeti eyasobola ginnyonnyola gyesente yazijja kukogwa omukolo gwokka just ogwo gwokka atubuulire yatunda mbuzi ze ente ze enkoko ze oba alina ensuku mbu yatema amatooke negayingira ekibuga abantu baalya ne banywa ne transport ne babawo kitegeeza service provider baafuna kitegeeza tulina okuddayo ku drawing board nga tutunadda ku ya complaininga tuwa amagezi ontegedde eyo parliament yetabagoba mu bantu period keera ku makyo bagambe nti ekyamazima eggwanga liri mu katyabaga abasomesa bagala sente abasirikale bagala sente buli MP kati oteeseza bwerere teeseza eggwanga liryo because tulina okuddako ku level egamba nti kati kino tukikola lwa bulungi bwa ggwanga lyaffe tukuweyo emitwalo 20 mweki togenda funa ogenda kunoonya parliament ejjameramu omuddo ejjameramu omuddo otandika okwegayirira abantu nga kati otujja tandika okufuna abensa kati ekyalo kitula nikigamba naye mwami gundi yaba tuteeseza bannange kati ne bwaba teyasoma bo bamanyi nti wansa because they are scientific bo bamanya nti omusajja ono ebintu byakoze ku kyalo bitegeeza nti senga aba atukuttemu asobola tukolaki asobola tuteeseza ono gwe tutwala gwe nojja n'ebitabo byo ng'obyetisse ku mutwe nasoma nnyo bagamba nti musajja yasoma naye musirusiru talina magezi tategeera okyegedde omukulu ono aba atambulira mu katabo ka munywanyiwe ani Mpuuga oba ali mu katabo ka Bobi Wine kuba oli yatugamba tuteese ne tugaana kyokka noono kyekimwaze n'atugamba tuteese yabba katabo kooli anti kubanga nedda ono jasi mulema manyi bw'olemala obwongo ebintu ebimu obiraba leeti otherwise senga ekyo bakikola dda nga kyaggwa dda kati tubakooye get the hell out tubakooye get out mwe lwaki mmwe muteesa mumwagoteesa ne Museveni muveeyo because olemereddwa ontekede bakodde obwa MP emyaka gyonna obaddeko mu bukulembeze nobeerako leader of opposition obadde byonna katatu kyo kyayagala kyogaba position esingayo kuba ennungi mu kuteesa ne Museveni ng'oli leader of opposition yagibeera kati ateesa ki get out ye oli yali yakola ki kyenkubuuza kakati nkugambye wali mu bufumbo emyaka 3 ng'omira piruzi okyegedde ate kati omusajja afunye omukazi omulala azadde ate agamba naawe otandise okusindika amannyo nange nzaalaamu naye kangende nzaala oli musiru wa kikula ki musajja yanoonya omwana nga you had time to do those things kati get the hell out abantu abalala bajje bakole ebirimu emirala genda olime genda okole ebyokola ebirala bino bikulemu ebyobufuzi byamagezi si byabantu basiru I'm telling you ebyobufuzi si byaba kankubuulire bw'oba oli musiru toyingira mu byabufuzi nze mbalaba bangi basiru bali mu byabufuzi mujja kukiwulira akaliro mujja kukawulira era batandika dde okukawulira kubanga bayingira mu byobufuzi ng'ate basiru ate nga bakimanyi bajja kuwulira akaliro ebyobufuzi by'abantu bagezi nga boolaba Museveni nkubuulira Museveni oyinza okuba tomuwagira naki naye amagezi gaalina gwe omuntu akufugidde emyaka 4 oyinza olowooza nti musiru oza bagundi tebaaliwo boboteroza bagenda baagala bamini bagenda baagala balutwa bagenda baagala kyenkugamba ye lwaki temumutwala taliiwo wagambidde tuli batiitiizi si batiitiizi nkugambye tuli banafu bunafu si batiitiizi abaana tolayo ku baana abafiiridde mu struggle nga bo bagamba bafiiridde mu struggle because they are fighting but they are fighting something they don't understand nkugambye bwe buli omusajja bwe nkugambye obu Vietnam omusajja yaddanga wati n'akola bwati akavayo kakuba tata ng'akuba obuntu nga 150
kubanga bwo bujja buzzi webakubidde munno ate nako wekabuuka lwaki toyita eri ebbali obusiru kaki ekiri wano tugendeko mu famire tugenda abavubuka tugenda lekerawo wasa abantu abalinamu kasente lwaki ate munange Hajjat Zuula yavuddeyo n'agamba omusajja yabadde amulabirira ne Nazaala teyamuyisizza bulungi akati Hajjat Zuula wegendezanga nnyo amannya gwe mutuuma abaana bammwe ye Zuula sikyo Zulaika gwekimanyi tanayezuula naye kennyini naye nnyini akyenoonya ngugambye nti mwegenderezanga nnyo amannya ge mutuuma abaana ne gabakalako Hajjat Zuula naye nnyini akyenoonya taneezuula okigede nebyayogera tabimanyi nekyaliko takitegeera alwanirira mwana we kuki bamukwata lwaki teyamulwanira ne batamukwata yes that's the point olwanirira kankubulira okugema kusinga okuwonya ontegedde tosobola kuddira omwana bamukutte omwana bamukwatira wa ng'oli ludda waggwe mbu yali yeebase kati bw'oba oli muzadde n'abazadde bazuuka ekiro ne bazazika obwana bwabwe ontegedde bakakyusa okubeera omuzadde kitegeeza bingi okusinga okuzaala because okuzaala is just producing raising a child is another business ontegedde so kati eyo business ye she's a failure she failed ekyo kimu in that perspective ey'obuzadde but ate bino ebyokudda mu public neyekyanga biki alimba nalimba why now okuva lwe yajja statement zikyuka bukyusi ekizibu kye kiki ddala yatulaga luli mu ntandikwa yatulaga nti omusajja amuggyako ebintu ontegedde mbakola bonna tugenda kizuula nga tewaliwo business ate kati yeri amulabirira ekituufu kyeki asooka ategeera ekituufu ye yennyini akizuule nga yewaalizuula alyoka adde mu maaso g'abantu abannyonnyole ekituufu kyayagala kyennyini akyogere because ffe ensonga eyatumanyisa Zuula yali ya mwana we gwe baakwata ontegedde omwana gwe baakwata nga suspect omukulu aliwo yani ye taata okyegedde kitaawe w'omwana ebyo ne tubihandolinga ne tubiraba ontegedde essente okundabirira kujjira kyogamba bwondabirira bwemba kati kale tukitwale nti yali tamulabirira senga yali tamulabirira oba senga teyamulabirira Haji nga yali mwavu nga yali mugagga bwe yandikutte omwana kyandibaddoke that's the point. Let us not mix issues. We are taught fe tukumanyi nti wajjanga mukazi yeetaaga obuyambi oba omwana wo gwe baakwata essaawa eno ate otunyumiza mboozi ndala kati ffe bitukwatirako wa walabirira musajja walabirira ffe that is bw'oba wamulabirira ate era ne mubanga tewamulabirira does it mean nti senga tewamulabirira bwe yandikutte omwana wo kyandibaddoke oba laavuye musumbuwa nedda mwe underestimating ebintu ebimu. We have what we call brain what? Tulina brain nankani. Yes, I am on tumalize ne kano. Oli muzadde. Okkiriza omwana wo okunenyako mu public. Okunenyako mu public? Tewalabye waka miliyoni? Nedda. Wele ekibuzo kyombuuziza kankiddemu kyo nga kyo kukkiriza omwana wo okunenyako mu public yes. Naleta kamera naga taata oyo ongambye public kati gwe bw'ongamba nti ate kamera kiba kirala kamera si public waliwo abeekwata obutambi nga bagenda buweereza bakwano baabwe neyekwata akatambi namugamba ondabye bwenfaananye leero kiri kitya kaviiri konna nakasaze so ekikulu kiri bwe kiti nti omwana in the modern world traditional African society omwana tadda mu taata we oba mu maama we. In the modern world today we are encouraging communication.
omanyi communication mu family nkulu nnyo okuwuliziganya. Kati communication y'Abafirika yali nnyo one sided. Otaata ayogera gwe toddamu ne bwoba olina ekirowoozo. Ontegedde? Akati in the modern society we are encouraging people to listen to their children. Ontegedde? To listen. Ontegedde? To their children. Ekyo tukikkiriza. Era tukyenkaraginga abantu bakikole ki? Bakigendereko. Ekyo tukyenkaraginga. Naye twagala tukikumire mu fuleemu. Okitegedde? Twagala tukikumire mu ki? Mu fuleemu ennamu kireme kubeera nga kireme kugiramu kamanyiiro. Musajja oli ayagala ebintu by'okwega. Nnyo. Bukenya yamutwala ate yamubba ku oyo tanywedde mwenge yere Kalungi. Anti kakati bwanywa omwenge it is okay. Okategedde bulungi oba ayanywedde omwenge it is now kyenkugambe kiri akamanyiiro. Ontegedde? As long as it doesn't, communication is okay in the family as long as it doesn't cross the what? The line. Bw'otandika okuŋŋamba nti taata anywa omwenge ugwe bino tebikwatako. Waliwo bataata bafa banywanga sigala naye nga nebakusanga okutteka filita kakubye emiggo egyagala okutta. Ontegedde? Naye ate ye nga amunywa. Kakati kitegeeza nti you don't cross the what? The line. Gwe oli mwana nze ndi taatawo. Period. N'abamwetoolodde gwe byogamba nti abana abamwetoolodde kubanga era bamwetoolodde nnyo abamwetoolodde. Gwe you don't choose for me friends because bo bamufunamu naye abafunamu kyova olaba ali nabo. Ontegedde? Si busiru. Ontegera kyeneza kukugamba? So balemeku ate omwana tomunenya. Omwana si yayogedde, maama we yayogedde. Yayisemu ye. Lwaki entalo zaffe tuziteekamu abaana? Anti kubanga zirina jjukira buli muntu bw'oba olwana olutalo gwe kyoyita olutalo olina okunoonya kyebayita ally. Who is your ally? Ally we yani? Nti nze nina ally wange ye gundi. Buli muntu alina abamulwanirako. Maama tapise nnyo. Onoomunenya ki? Naye gwe kyoba omanya as long as they don't cross the what? The line. Yasuse. Anti kati bakulosinze line kyova olaba tuboogerako. Ate twali tubaleka n'obaleka naye kati bakulosinze line bakunamye. Kuba ensi yonna ekimanyi nti bamakasi si yabyogedde. Awo wembuuliza maama bulijjo avayo n'agamba bazadde ba Kamiliyoni tebakola kimala kukuza Kamiliyoni. Akoze kimala okuza Abba. Ye ababe bakola kimala omukuza. Omanye bino ebintu olina byegendereza. Gwe bakuza obulungi yalemerera obufumbo. Ye bamukuza bulungi yalemerera obufumbo. Kamiliyoni ye yamugoba. Kati gwe bakuza obulungi baba yalemerera obufumbo. Kakati ate musajja wattu kati nonenya ono. N'asirika gwe n'obeera buli kaseera n'omukolerayo ka video. Tekikola kifu. Ontegedde bulungi? So kati kitegeeza nti abanenya ne be banenya bafaanagana. Okitegedde? Bafaanagana. Nate ekyokuteekamu bajjajja evil. Buleme no kati ebyo byonna bya bulabe. Kubanga Kamiliyoni for example Abba for example Abba akyali ku nsi ebbanga ddene okusinga Daniela ne Kamiliyoni. Ontegedde? Ye akyalina room to learn. Naye kati ono atagayidinze ono yaleese ki? Yaleese problem. Ensobi tegolola nsobi. Bwaba nga waliwo eri ensobi ezaakolebwa kati yasobola oterereza wano ne beeyongerayo. Yabadde alina munenyezaawa.
balina kumujjanjaba omulwadde bamujjanjaba bujjanjaba si kumunenya ng'osobola okunenya omulwadde olaba tujjanjaba basiriimu tujjanjaba basiriimu ng'omanyi abadde yeegabagaba okyegedde ne mugenda n'ojjayo ebbaafu ne baleeta endala naye nga tomugamba nako nti owaayi naye weegaba nnyo naawe bw'otaliko gamba naye gwe weegabagabanga oba osiriwadde oba ofaanana bino ebisawo ebinenya abakazi atuuse mu ddwaliro ali mu kuzaala abonaabona n'olubuto nze yakutuma nze nakugamba nze nakufunisa olubuto kati oli musiru omulimu wafuna mufu omulimu wafuna muki mufu oba ntegerekeka omulimu wafuna mufu omulimu gwe wafuna mufu okategedde singa wategeera omulimu gw'olina wandibadde otegeera nti gwe omulimu gwe gwakumakinga kuhandolinga issue nga zizze so si the other way round akati onenyaki sirika yandibadde anenya maama we okuzaala mu kifo ky'okunenya taata abba anenye maama we okuzaala musajja nka miliyoni akasembayo bantu bangi bagenzi ne bamulaba principal yagenda bamukumya ku mulyango yali atutte ki musawo bebekulu musawo bebekulu agasa amugasa bebekulu ayogera n'abasawo ate oli yali ayogera n'abasawo azera aboyiwe senga yali nsambya yandigenzi andi nsambya eddwaliro lyabwe gye beesibira panado ne gundi gye beesibira gundi ne weesiba ekigundi ekiseminti mu ddakiika 3 nekivaako yali atutte ki boyiwe anti teyali boyiwe because senga yali boyiwe yandiyingidde kati twakitegeererawo nti si boyiwe tubasiibuddeko bannaffe mwe bali nnyo okutulaba tujja kudda n'olulala inshallah